ebisere bwina gye musinzira okubeera nga ate mugoberera mbaaniriza na Tech Fad Project ku muli nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako enkola yaffe nga bweri culture yaffe etambula na kubeera nga buli ofuna ka notification yawo no kona ka video make sure nti otekako ekigalo olikinge tekirina kikujja okubeera nga ate olikinga ate sharingirako n'abalala basobola okubeera nga ate bamanya biki byembeera mbaleetedde essaawa eno abalabira mu ggwanga Uganda nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako abaana ba hustler ba house managers okuddunga wona nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako of course n'abalabira mu ggwanga lye UK America Canada wona South America North America of course namunyongera okubeera nga ate mbabuuzaako tubeera namawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna gw'omupya just in case nga tomanyi kikigenda mu maaso wano ate nga nkutegeeza nti making sure nti you subscribe ne notification bell ku kakoneko kubanga kajja kubeera nkakwala ati nga buli n'abantaddeyo video ojja kubeera ng'ofuna ka notification yawo nti kakati omukulu atayina ekipya kyasobodde okubeera nga te atuleetera era nga ewatali kumala budde nabumu ndowooza kamere nga te mbatwala butereevu mu katambi ke mbaleetedde naye nga sina kubeera nga te mbatwalayo kambajukize Sheikh Ashraf waali nnyo gwalina ebizibu ebyenjawulo Sheikh Ashraf akujjanjaba akozesa dduwa ebeera nga omutuukirira ku namba z'essimu zibeerawo always ku screen beera nga te omunoonyaako ajja kubeera nga ate akutereereza nawe obulamu bwongera okubeera nga te butambula bulungi nnyo nnyini ddala era nga ndowooza kankuzeeyo eri gye natandikidde ku mikolo mbatutte ku mikolo gya Eddie Kenzo era nga nasobodde okubeera nga te mbatwala ku buli kimu ekyasobodde okubeera nga kibeera ku mukolo era nga tukyayongera okubeera nga tetukuba torch ku mikolo gwa Eddie Kenzo wamu ne Fiona Nyamutole era nga very soon bagenda kubeera nga tebalumba nebbi kuno kwabadde kukyala Kenzo yadde agenze mu maka g'aba Fiona Nyamutolo era yamaliriza nga musibye n'empeta so kitegeeza kankusibidde awo ka just buseera anytime from now era mu bbanga etali ddene nnyo ndowooza wiiki singa 2-3 egenda kubeera mbaga y'amaanyi nnyo bagenda kubeera wali enebbi bagenda kubeera nga tebalumba era nga bino bidanja kubeera nga tembi bateerawo wano nga bwe nabasuubiza munnange ex wa Eddie Kenzo omukyala Rema Namakula abantu abasinga ddenga beebuuza Rema Namakula kyekigenda mu maaso era nga ebifaananyi byabadde bitambula 3 ku internet oba 2 babadde baddira omukolo gwa Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutolo ebifaananyi byabasobodde okubeera nga tebeekubya ate ne baddira n'ebifaananyi byali ku mukolo gwa Rema Namakula okukyala kwa Rema Namakula ne Dr. Sewunya ebifaananyi ebyo bwedda bye bitambula ku social media wano nawali era nga munnaye oluvannyuma pressure ey'amaanyi kubanga jjukira Eddie Kenzo yavaayo n'abeera nga ate ayozayoza Rema Namakula era yayozayoza Dr. Hamza n'amugamba weebale kubeera nga ate otutta omuntu oyo manyi omuntu omulungi nnyo ajja kubeera nga ate akolera munnaye ne Rema Namakula naye bw'atyo kye yakoze n'agenda ku mikutu gye egya social media naddala Facebook n'abeera nga ate awandiikawo congratulations Eddie Kenzo hey naye abaana ekyabadde wansi awo mu comment section ate Rema teyamalirizanga comment agijjeeyo oba posti yabaliriza posti agijjeeyo munnange nga bw'omumanyi nze sikomaawo era bwentyo bwe najjeyo akasimu nembeera nga ate nkubira ku mwana mwa Rema Namakula ne mubuuza owaayi okusinziira ku posti gye wawandiise ku Facebook lwaki ebintu bino tobituweera ddala live n'obeera nga ate oyozayoza eyaliko omwagalo we Eddie Kenzo era nga ku lukomo lw'essimu lwe nasobodde okubeera nga tembeera ne Rema Namakula bw'ati bwe yasobodde okubeera nga te anziramu ku nsonga z'omukolo gwa Nyamutolo Fiona ne Eddie Kenzo. Ebyo byonna mbukuta mudi yange nze Namakula awo navaawo naawe kweraga tuwerage namwe mwerage okweraga bakuwandikawo nti kwa Hamza na Rema yekka it's free bakoze omukolo beerage naawe gukole gusinga ogwabo ate nga tukyeraga mukwano takyonala ngenda kukwagayira Ssebunya temula kyemwala Mwagaza revenge. And by the way, people thinking I'm doing this over to anyone. So wagamba okikola kulumya oli tewali alumyani. Nze ndi mukola kinsanyusa. I moved on. Ate nayinja musanyukirako. Okitegeera. Bulungi nnyo. Ng'afunye essanyu lye, ng'afunye ebyo byalootangako ng'ati simusanyukirako. Omuntu ng'ofunye essanyu lyo ne kyolootako. What do we work for? What do we live for? Happiness, peace.
You live for, look, to have that dream. Look, I'm living a dream. It's all we live for. Nchifunye. Ne musabira achifune. Njamusanyukira nnyo. Kati nzo kwagala omwami wange, mupositinge, mutekeyo, mususute, mukole biki. I'm not doing it for anybody. It's for me. I'm loving my man for me. Honey, it's not for anybody. Mushtegere. Ate nga bannange simanyizira sinnaba. Tekimala. Kulove jampa tekimala. Simena kyakukola bannange. Rema, does it mean you are lacking so much? Love. Bannange simanyi kuba nti ate nze mpulira kinsuseeko. Okitegeera. Mpulira mungi nnyo mpuga buwuzi mulavu we. Niye nkugambe ki? Bw'atyo Rema Namakula yasobodde okubeera ng'ate ambuulira bye twabaddemu mu kafubo nze naye ku lukomo lw'essimu bw'atyo wasobodde okubeera ng'ate annyinnyonnyola ku situation ye kikyalaba ku mukolo guno ogwa Eddie Kenzo wamu ne Fiona Nyamutolo ba relationship ya Eddie Kenzo wamu ne Fiona Nyamutolo era nga mu maaso ngenda okubeera ng'ate nkuterawo akatambi Rema Namakula ng'alina by'annyonnyola of course era ku nsonga eno kubanga tebinaba kubeera ng'ate biggwa bitandika butandisi Eddie Kenzo Nyamutolo Rema Namakula Dr. Hamza timu zombi bino ngenda kubeera ngate mbikuterawo Rema Namakula nkutegeezeza ayina abyengera okubeera ngate nkuterawo genda kubeera ngate obiwulira ate bw'onaba nkujeddeko Rema Namakula nina akatambi akalala kengenda okubeera ngate nkuterawo nga bw'omanyi munnaye ku mbaga tekulula musiiwuufu era nga ku mukolo gw'Eddie Kenzo waliwo basobodde okubeera ngate bakubayo torch era balina ebigambo bye basobodde okubeera ngate boogera era nga fenga obutumanye enkola yaffe tetwongera mu kigambo na kimu kintu nga bwe kiri bwe tukikwata ne tubeera nga tukikuterawo gwe kenyini weesengejjera n'ogamba kintu kino kiri weekiti ne weekiti era nga mweyambise nnyo comment section era naawe wenedde mu kubeera nga tewandikawo wansi awo kyoba tokkanyiza naffe oba kyoba okkanyiza naffe oba okuwa endowoozayo genda wansi awo mu comment section wandikawo endowoozayo gwe kikyolowooza of course ku nsonga eno then oluvannyuma ngenda kubeera nga tembaterawo amawulire amala mangi nnyo liking a video sharingirako abalala ate tubenga tutambulamu ffenna omukyala Farida wa Farida Foundation era nga onaasangibwa awo Kagoma ng'owena wenna ng'oliweerwa oggwanga oba ng'opulaninga kubeera kate osuubira okubeera nga te ogenda kutambulamuko naye nga weebuuza wa oyinza okubeera nga te oleka omwana wo omukyalo ono nkuzigiridde Farida Foundation awo Kagoma beera nga omutuukireko namba y'essimu 0700378885 ajja kubeera nga te bambi akuyambako mu nsonga z'okubeera nga te asigeza omwana wo wonootuukira okubeera nga te okomawo ojja kubeera nga te olabira ddala results nga zeezo nnyini ddala so omutuukire ajja kubeera nga te akuyambako okusigeza omwana wo oba abaana bo omutuukire ku namba y'essimu eyo nga bwe nkutegeezezza kamateo video zino ate oluvannyuma okubona amawulire amala mangi nnyo temuvaawo ndowooza kati mwe bannakola mabina simanyi nina eriiso nkwata mu kizigo nina dimples mutegedde we mugwa omusajja yenna mu bulamu ayagala omukazi gwawuliriramu emirembe mulekerawo okubeera proud kyova olaba nti abasajja babayiseemu buyisi ne bamaliriza nga bagenze n'obwo obukazi bwe munyomanyooma bakazi mwe mulekerawo okubeera proud mugenda kumaliriza mufuuse b'amalaaya teri musajja mu nsi eno awulirira mukazi mirembe ng'ali proud olw'okuba wakuza ebbina abamu mwambala mambale mukeera ku makya ne mulekeraawo okuvunnamira abasajja abaabawasa n'okubawa ebitiibwa babawuliriremu emirembe gwe n'okeera buli lunaku okunoonya gye bagula eddagala ly'amazzi n'okeera okunoonya gye batunda ebizigo eby'olusu olususu naye ng'omusajja eyakuleeta mu maka takulinaamu mirembe n'olunaku n'olwo gwe tunuulira Eddie Kenzo okuva lwe yafuna minisita n'omubiri gwadda mwe abakazi abali very proud ate toyina dimpo maama tewakula eriiso ate toyambala amabina n'olyoka otwalira omusajja ku bunkenke olinga amuyamba buyambi mu buli kimu bagenda kumaliriza nga babayiseemu buyisi omusajja amalirize ng'ase tolinze n'omukazi gw'otabadde toyinza kumuwa Eddie Kenzo ate temulowooza nti anoonya ssente ku minisita si musajja mwavu ate temulowooza nti alya bitiibwa tomanyi baminisita bayiseemu nze mukwano gwange Eddie Kenzo mulaba yatuuka mu ggulu
emirembe Dikenzo gy'alina olwaleero tabangako nagyo mu nsi. Bakazi mmwe mulwane nnyo okuwa abasajja emirembe mu nsi eno. Mulekeraawo okubeera proud n'okutambuliza abasajja ku ntole. Olw'okuba ate toyina ebbina. Mukeera kunoonya gye batunda ddagala ly'amazzi. Nani ayinza kuwaliza gugula lususu naye empisa no towaka musajja yenna katiibwa. Musajja tayinza na kufiiringa proud omufugira ku ebyo kaalibeeramu amagezi agategeera nti omusajja asigala musajja ajja kukuleka wagene naawe osigala. Mulekeraawo okubeera proud. Agamabina gagenda kubafuula b'amalaaya nze nkubuulira. Wama congratulations muganda wange Dikenzo. Weebala okutuuka. Weebale Dikenzo. Mwe bannakola mabina ndowooza akaliro mukawulira kati. Bakazi twagala bayina wano na batuwa bitiibwa tubafiiringe nga nti nina omukazi maka. Yeah. And then there is also this other part nti Rema yali ayagala mpaga nga Kenzo tanatuuka kusalawo so bwe yafuna akola embaga bagenda okukola kyeyali ayagala notambula n'ogenda. Okay, by the way, I want to make this clear, please. People out there, when in a relationship, it's not all about a mbaga. It's not about a mikolo, that when that buchija, chance wija, goli omuntu mwetegedde. Ono buli anti omuntu n'ogwagala obeera naye. Gweyagala olabe enkyana luli okitegeera. Mwetegedde. Agumidde ebirungi n'ebibi byo okitegeera. It's not about embaga. Banange simbaga singa nali njagala mbaga singa nali nsobola ogyekolera nga ndina nenga mumanyi yadde tayagala mbaga oba yadde tannatuusa kanjikole eri ebyo byonna mbukuta mudi yange nze namakula awo navaawo naawe kusaba bagambye simanya sente simanya kweraga tuwerage namwe mwerage okweraga bakuwandikawo nti kwa Hamza na Rema yekka. It's free. Mwerage nekintu kyuba owuliraga kweraga weerage bakoze omukolo beerage naawe gukole gusinga ogwabo ate nga tukyeraga mukwano tekyonnala nze njagala nnyo bwe mba nsazeewo ngenda kukwagalira Ssebunya tomula kyemwana revenge. And by the way, people thinking I'm doing this over to anyone. Omukulu Musuuza Edrisa Kenzo Tata Mal twakiriziganya bulungi nnyo. This relationship is not going to be far. He knew about it. So omuntu ng'omuvize on na relationship gy'obaddemu omuntu omuganda yabateerayo screenshot ya message nga mugamba okitegeera. So olwagamba okikola ku lumi oli tewali alumyani nze ndi mu kukola kinsanyusa. I moved on and he also moved on. Ate naye nja musanyukirako okitegeera bulungi nnyo ng'afunye essanyu lye ng'afunye ebyo byalootangako ng'ati simusanyukirako. Omuntu ng'ofunye essanyu lyo nekyolootako. What do we work for? What do we live for? Happiness, peace. You live for, look, to have that dream. No, I'm living a dream. It's all we live for. Nkifunye naye musabira akifune nja musanyukira nnyo. Kati nze okwagala omwami wange mupositinge muteekeyo musuusute mukole biki. I'm not doing it for anybody. It's for me. I'm loving my man for me, honey. It's not for anybody. Mukitegere. Ate nga bannange simanyizira sinnaba tekimala kulove jampa tekimala sinena kyakukola bannange. Rema, does it mean you are lacking so much? Love. Bannange simanyi kuba nti ate nze mpulira kinsuseeko.
okitegeera pulira mungi nnyo mpuga buwuzi mulamu we ye nkugambe ki Jono Tata Mao ngagamba abasiraamu mwina kye muyita nika. Tata mwakola nika mu kisenge eyo? No. Tebaako certificate. Bwebaayo anjirete nike bakamala sina na namba mahala yali mmotoka mwavumbiranga amaali bo saagala kwogera bingi ku mwami oyo kuba muwekitiibwa and I will always respect